Ngagama ngoba mulayini yamutegera tegaleta Jafulo obusobozi kuba omuntu kibooko Ize Jonas ezo breakers oyogera nabo naye nga Ishi. Ekuute Omuliro naye okuva yabaluse tugezezzaako bakubira bekikwatako balemeddwa okujja okutuyamba
ebadde n'obuzibu sigamba nti nukizzeewo accidentally ebadde n'obuzibu ebbanga ne tubanyonnyola nga zibuleeka ziriko obuzibu naye nga bajja ne bakola bye bakoze ne bagenda nga tebagitereezezza so tugenda kufuna obuzibu kati kubanga olaba ebadde evaako bizinesi zaffe zigenda kufa abamu tukozesa firiigi netwagala buyambi tulina ne waya ez'enjawulo ezijja tulipootinga naye tebafaayo ebbanga eritali limu tugenzeeyo nze kennyini ŋŋenzeeyo omulundi ogutali gumu egitali ebiri olowooza obuzibu buva ku ki obuzibu bano abasajja bajja nnyo ne bakyusa layini bateeka okuba kiteeberezebwa kuba nti balina kampuni ze bawa amasannyalaze naye bajja nnyo buli lunaku ne bajja ne tubabuuza buzibu ki ne batambula ne bagenda nga tebazzeemu bo bennyininyini be baleeta obuzibu kuba buleeka zibadde n'obuzibu nga ziri open ziri mu bbanga nga zisipaakinga kati roodi ebadde nnene ne zisipaakinga kwe kuvaako omuliro ne gutandika okwaka kati yonna eweddewo tugezezzaako okukasuka ku musenyu naye tulemereddwa tubayise baganye kujja gwesikulizisa tiriza tokulaba omuliro tokulaba kati gwe nawe ogendayo otegeeri gwe tokulaba sikulizisa agala bakole kumpi ne bakuweereza message mmeka nga tojja gwe ng'omuntu oba nga gwe nga gavumenti oba olowooza ki esimu yiiyo awo bakulaga message ezakatuka nga ziweerezeddwa abasajja ekigendererwa kyabwe eyidde essaawa nga mmeka Transfoma kyenkana essaawa nnamba eweze essaawa eweze ebaruse ku ssaawa emu zino ziri ssaawa meka ssaawa 2:25 babeera awo tebatufaako Transfoma ekubye amasayansi gali wano amasayansi gagenda kutta abaana baffe tubana kyebatuyamba bintu bitategerekeka batuyambe batwete emmotoka ezikiza omuliro abantu bafune obulamu obulungi abaana bato abatambulira wano basobola kufa abanywetemu omwenge tugenda beera mu kizikizi tugenda beera mu kizikizi ebbanga ddene ababbi ate beyongera otutulugunya aye kyetukomisioni yakugaba ababbi ku kyalo abamu bebala okukola ku nsonga zaffe because all along baali bamanyi eno Transfoma babulijjo ekuba ne bajja ne bagiraba naye nga tebagifaako tebagikolako mu bwangu naye tusaba batuyambe bagikoleko lwa nsonga ababbi batusumbuwa bizinesi zifa twetaaga amasannyalaze mu budde tulina n'ekikondo ekirala wali wakati mu senta bajja ne basanga nga kyaka ne just disconnect ne balekawo ne bagenda tebadduukirire kola kintu kirimu wetaavu nekyakiri yonna kawole kwegamba twetaaga obuyambi bwabwe mu bwangu olw'okujja mu biseera neetaasa newankubadde ebadde ng'eruddewo naye ekyetaagisa umeme mulimu ebitongole ebingi distribution company mpozi wa electronic electricity mpozi biki kati byetaagisa ebintu ebyetaagisa Transfoma ziri zennyini eziri origine za Japan okuleka eby'Abachina kuba wano Transfoma eno y'Abachina bukyanga bakireetawo tekikolangako ne kimala wiiki era mukama atutaasizza abantu obutafa so gavumenti ne minisita wa energy akwatagane bulungi n'ekitongole ekyetaagisa baleete Transfoma ey'omugaso eneyamba ekitundu awatali ekyo bino bigenda kuvaamu abantu okufa batuwengayo Transfoma empya kuba naffe tusasula amasannyalaze batuwe amasannyalaze Transfoma ennamu nebadde enkadde atuwe ku masannyalaze tuli bubi kakati ababbi bagenda kutufa bayanamenya bukatini bwaffe buli bagenda kumenya amaduuka olaba badde babbanga kuliko amasannyalaze naye kati bagavuddeko bagenda akola ki kitegeeza bakuba bulatti ogamba otya nze mbadde ngamba amasannyalaze gattawanya nnyo buli naku bbiri amasannyalaze tegabaawo waliwo ekikondo ekyawano Transfoma weeva okwakira nekyawali ku bbuca ebikondo ebyo bajje babitereeze twagala amasannyalaze mu bbanga ettono tulina bizinesi za fridge ebyokulya byonna bigenda kukola ki kwonooneka tusaba amasannyalaze mu nnaku bbiri nga aistanava mu fridge twegaidde gavumenti etuyambe tukoyerwa amasannyalaze ate tusasula tukoye gavumenti etuyambe tuwe ku Transfoma ennamu batuteekwa nkadde eyo Transfoma
gatandise essaawa emu n'eddakiika 47 negakola ki ne gabwatusa emirundi gibadde 3 tugenza okuddamu okulaba ng'omuliro gukoze eki gukutte osegera bulungi nnyo nzibalisyetegola mbadde nyimiridde waliakola kindu ku ssimu yange osegera naye tweyanziza nnyo abawume be batukidde mu budde Transfoma eno ekisooka tufiiriddwa nnyo kubanga okusinza ku bizinesi abantu abamu ze tukola abamu tusala nviiri banaffe batunda minaanansi ale nga ebadde eyamba nnyo omuntu owa wansi katwale tusaba gavumenti yaffe ne tuyambe enkya tusoofuna Transfoma endala kubanga emirimu gyaffe gigenda sanyalala kyembadde nsaba kyokka neŋŋandu Mukono kwe Wantoni naye twafunye obuzibu amasannyalaze Transfoma yakubye so kati emirimu gyaffe ng'abasuubuzi gyesibye tulina zi fridge tezikola abamu bakuba emberenge abalala bookya welding abalala bakola saloon kale kitukosezza nnyo okutwaliza awamu naye tusaba bekikwatako abawumeme batukoleremu obwangu kuba emirimu gyonna gyesibye ate obubbi mu kitundu kino obungi naddala amasannyalaze nga gavuddeko abantu bamenya amaduuka nze wane eryange bakalimenya ennaku tone mabega ku kitundu sinungi Transfoma yatufuddeko kati twetaaga amasannyalaze ekisookera ddala emirimu gyaffe gyonna gitambulira ku masannyalaze kwetulya kwetuweerera abaana kwetupangisa ennyumba womolera woosiba byonna amasannyalaze kwetubeesingako kati kitegeeza tuba tetufunye Transfoma mu bwangu tuba tetumanyi wa kyetugenda kudda bannaye naye tusaba abekikwatako bonna bakitukolereko mu bwangu tusobole okubeeza bunafu obulamu ejjo yalabako abayubbi n'abategeeza nga amasannyalaze gatandiikiriza aba kati kijja kwonoona ebintu ebisingawo emutajje mangu kati akawungezi ne gatandiikiriza tubadde tukyatudda netugeza okwange ebundi Transfoma ekolaki ebwatuka awo musaawa awo gyevuddeko kati nekikangaana oluvannyuma lwa byonna bwe bwatuse tuyimukiddemu ne tujja twetegereza kuba wano waffe weri nate era nawano mayumba g'abantu agalaba ekivuddemu ng'omukulembeze ntandise okutayiza mu bakulembeze bannange kuba nkubidde RDC ndisaba era neyogerako naye kubidde DPC waawo takutte CRO mukubidde nenjogera naye nenjogera n'omukulu Sebufu Osi Wantoni kati olwomba amaze okunyweza kulu eyo bwo bw'amaanyi ekisookerwako tetugenda kufuna amasannyalaze kubanga ekibaalo kiri kya bizinesi kirimu abantu abookya kirimu ebintu bingi ekizibu ebisezeewo ekirala nti tugenda kubeera mu blackout ekiseera kiwanvu kuba bino bibadde bya bbanga gwanvu okubiteekawo ekisembayo okuba nti kino kyamaanyi tuli mu bulamu ekiro tutamu kyekyababbi kuba n'ekyo twavaako era babadde basala edduuka eryo neragamba nabadde bweru kuba nakitegedde basenze gavaako teeka okubeera ebweru nabadde bweru ababbi babadde batandise okusalawo ne tubagoba bugobi kati era n'ekiro kyaleero tuli mu buki nene bazadde okutegeeza amagye era gagenda kutuuka mukulu kalema amagye wegali gwe tubadde tumanyi gwe tukakati secondly mwekyo mukyusa n'omukyuso wa fabric tulinawo okuba nti Abatuuze ekintu kino mwanzo tubeera bagumiikiriza tugenda kulwanagana okulaba nti batuuliza Transfoma tugenda okulwanagana okulaba nti ki tubakuuma Sagala kamera. Pressure y'abantu yenayi. Kati bo bagamba kintu bagala kumala bbanga ki.
abalina